newankubadde Mukama Katonda yatukweka emitima naye omumwa guno gumanyi okufulumya ebigambo mu ngeri gye bayita ey'okusabuka. Tulina enjogera egamba nti asabuka kubanga omumwa muganda wange ebiseera ebimu gumanyi obutagumiikiriza kwegamba ne gufulumya ebimu ku ebyo ebiri ku mutima era muganda wange ne tutandika okubeera nga tweddamu ku answers ezo enzibu zetubadde nga twebuuza ebibuuzo bye twebuuza ebingi tugamba okay yeno ye answer. Kale muhoozi y'omu ku abo muganda wange wano e Uganda abantu beboogerako ne bagamba nti oyo n'amala atuula kuba pulezidenti ensi egenda kwekaabira in fact nga sikukwekeredde nga sigezezzaako kukubeero n'eri mu ngeri y'okubeera nti nno neetooloola omuntu omu yaŋŋamba nti eweetaagisa kwegamba oba okulowooza yajja kukozesangawo obusungu. Oli bw'atyo bwe yaŋŋamba muntu yekiŋŋamba yaŋŋamba nti oyo eweetaagisa okulowooza ajja kukozesanga busungu, kitegeeza nti ajja kubeera tera musaayi. Byazze ng'ayogera tubadde nga tujja tubiwulira ng'alifaarengako ankowe ow'e Rwanda najja n'awaana aba M23 n'abawagirira ddala n'ajja n'ategeeza nga bwajja okulumba Kenya mu wiikisi 2 abaagitadde wali najja ng'ayogera ebintu bingi nnyo. Essaawa eno Muhoozi Kainerugaba yatutegeezezza nti teri civilian agenda oba alifugwa ku Uganda era kino abantu bangi bakyogeddeko ne bakomentinga ne bagamba maama tufudde. Kati Joel Ssenyonyi ng'akulira oluvuganya mu Parliament yatadde ku mukutu gwe ogwa X era ne Muhoozi kwe yayise ku mukutu gwe ogwa X nga Muhoozi yakava okubeera ng'adikiriyalinga nti no civilian will rule Uganda after Museveni. Joel Ssenyonyi n'abaako byamuddamu ne bannayuganda ne babaako bye bamuddamu era gwe munnange engeri ekiri nti olutalo luli ku mutimbagano Muhoozi gye yayise okubeera ng'atukakasa na buli munnayuganda yenna gy'agenda okubeera ng'akomentinga ne Joel Ssenyonyi leader of opposition naye gy'ayitidde anti bbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Kakati muganda wange mu nkola eyannamwatulira bw'atyo n'amwatulira Joel Ssenyonyi era n'amutegeeza waasaana okubeera. Naye bino byonna muganda wange kwegamba bw'obiwulira bw'oba olina ebirwadde otandika munnange okubeera nga weeraliikirira nti obwana bwange buzzukulu bwange yenze bannange Uganda tugiteekawa kati ebirwadde nga bipuresha abantu abalina endwadde kwegamba enzibu ennyo abalina ensigo nga zaalwala emitima gyalwala abalina zi prostate abalwala ebyenda nga babisala babikecula abalina ebizimba eby'engeri zonna abalina ensonga ez'obulwadde ez'abakyala balina ebizibu byabwe ebikwatagana ne sisitimu yaabwe ng'abakyala nabagambye nti mulina okubeera nga ebyo byonna mubikwasa omusawo gy'ali omusawo gwe navumbula wano ku Uganda atalaagi nga amaze okufuna obukakafu era ng'avudde gy'avudde yonna gye yasomera gye yamala ebbanga najja mu Uganda n'akola research ng'avudde emitala w'amayanja kuba yasomera ddala doctor qualified doctor najja n'akola research ku ddagala eryaffe wano era n'abeera eyo mukwekweka mpolampola abyogera mpolampola ndowooza olw'ebizibu bye yafuna ng'abasajja balaba ndowooza olwo basajja zino endwadde zaawonya sajja ayogera ku kansa ayogera ku ki ate nga obujulizi weebuli waliwo okubeera nti obujulizi tebuliiwo muganda wange obujulizi weebuli ndowooza ne bagamba era ndowooza musajja wattu
kyavudde abeera eyo nga yeekweka eyo naye ng'ate bamumanyi nga nabali bennyini bamuyigganya ate bamaani bamunoonya abayambeko kale kati wano ku Uganda Atalanyinzi nga amaze okubeera nga ntegeera omuntu bw'atyo nina okujja okwogera bannayuganda muleme kubeera eyo mufiirwa abantu bammwe namwe mutuuka okubeera ebirwadde bye babala embiriizi. Kati ebigambo bya Muhoozi bino muganda wange bye bimu ku ebyo omuntu byayinza okuddawo n'agamba kubanga taata we yatugamba nti ono yamuzaala kuwoolera n'amutuma Muhoozi kuwoolera era n'agamba nti yayogera n'agamba nti Muhoozi bw'alijja mujjukira kakabaathedde bapate ke baali balina mu State House eyo ne Kagame yaliyo ti Muhoozi bw'alijja mmwe tagenda kubattira ku liiso. Kakati munnange gino Muhoozi Kainerugaba ng'amaze okwogera byeyogedde nti Munnayuganda nga civilian aligenda kutuula mu ntebe ya bwa pulezidenti alina kubeera musirikale wa poliisi oba w'amagye. Kati Nakawa West member of parliament Joel Ssenyonyi n'agamba nedda ono tulina okubeera nga tumuddamu kuba bino byakoze nga Chief of Defence Forces statement emuvuddemu Gen. Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko nga ayogera ku biseera eby'omu maaso eby'obufuzi wano e Uganda ku bukulembeze obuliwo mu by'obufuzi wano mu Uganda nga Uganda bw'erina okubeera ng'ekyepingibwa kya bulabe nnyo. Kakati Joel Ssenyonyi bw'atyo n'abaka nakkira omukutu gwe ogwa X n'agamba nti Gen. Muhoozi yatutegeezezza nti tewagenda kubeerawo civilian yenna oba omuntu owa bulijjo. Kye bategeeza ne civilian ye muntu owa bulijjo nga nze wano simanyi yadde n'okookinga mbiraba mu firimu kookinga emmundu tubiraba mu firimu emuntu kubazaamimwa pa zitukuba ffe be baliko muganda wange. Kakati bw'atyo nga tutegeeza teri civilian omuntu owa bulijjo atakwatanga ku mmundu atacapanga ku mugu mbu aligenda kufuga ku Uganda nga Gen. Museveni kitaawe alitayalinze oba nga afudde. Nange Chief of Defence Forces yatutegeeza n'agamba nti security forces ebitongole byonna gwe byogambye ebikuuma ddembe abapoliisi abaki bonna aba UPDF mbu tebasobola kwebeera kino nno bazze nga bajja bakyogera gwenza okulowooza nti yasoose okukyogera bangi nnyo babitugamba nti amagye tegasobola kukkiriza tekisoboka abasajja bano mu jjogo lyabwe. Omanyi waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti yali musomesa ng'atusomesa twali tusoma physics n'akwata ekikebe ekimu n'ateekamu amazzi ekirala nekibeera nga kiri empty temuli yadde n'otuzzi. Kakati nga bwakoonako bw'ati pa kati nga tulina okwawula sound eva mu bikebe bino ebibiri. Kakati munnange n'abantu bye bafaanaganaku bwe batyo bye bafaanaganaku. Just example gye nkuwadde eyo kale oyinza okukozesa bucket oba ebbinika oba ekirala kyonna bwe ngamba ekikebe oyinza okutandika okugamba kakati ati wulira. Naye munnange Chief of Defence Forces yatugambye nti security forces tezisobola kubeera nga zitolorate nga kino nga zikigumiikiriza civilian okubeera nga abafuga nga jja okubeera nga ye pulezidenti. Ono alina kuba omusirikale ayambadde ebibomboola nga ye bw'abyinaanika oba mu poliisi akiina baaki abapoliisi battu basajja battu nabo ndowooza ayagadde okubanga abagamba nti kubanga nabo bennyininyini UPDF yawambayo eyo ndowooza akimanyi nti bye baateeka mu poliisi bayinza okumunyiigira kubanga poliisi riri mu basirikale gubadde okimanyi oba tokimanyi kijje kunze kale oba obadde tokimanyi mukwano. Kati munnaye ng'atugamba nti no civilian will lead Uganda after President Museveni. The security forces will not allow it. The next leader will be a soldier or
policeman Muhoozi statement gye yataddeyo ku mukutu gwa X. Kati Joel Ssenyonyi amwanukula ng'ategeeza nti statement eyo eyakoleddwa Muhoozi eri treasoners gitwale nga okulya mu nsi ye olukwe nga nsi ye. Kakati era bw'atyo n'ategeeza nti Muhoozi ono mulabe nga era nti UPDF officer kasobeza mu UPDF era nga munnange alina kubeera ng'ateekebwa mu kooti masho mu kooti y'amagye avunaanibwe. Naye jjukira nti General Museveni ng'amaze okukitegeera nti mutabani we ayitira yavaayo n'agamba nti kati abo twalekeddeawo okubeera nga tubavunaana mu mateeka g'ekijaasi wabula tubatuuza butuuza ne tubabuulirira kubanga yakitegeera nti omwana agenda kuyitira ayitire. Kakati munnange Joel Ssenyonyi ng'atutegeeza nti munnange mu nsi eri siriyasi nga Uganda teriimu kuno kwali badde kulya mu nsi lukwe eno statement bali badde bagitwala ng'eri siriyasi nga balaba ng'omuntu alire mu nsi olukwe naddala nga eva mu muntu nga yakomandinga oba yaduumira amagye g'eggwanga. N'agamba nti muganda wange ono Kasobeza ofiisa Kasobeza mu magye alina kubeera nga munnange alabikako mu maaso g'omulamuzi Freeman wali mu General Court Martial. So ekyo abantu bali badde bakiraba nti abantu nga Olivia Lutaaya sibe bali badde bavunaanibwa naye bakasobeza nga bano babaliko eyo ne boogera byonna bye baagala nti mu Uganda munnange bwana impunity bwasukka bwana ntagambwako. Kati Freeman musajja waddu nga Muhoozi ayimiridde awo nga abatagenze tutuukiza lugero lwa Siroganga. Kakati Bannayuganda babyogeddeko mu ngeri nnyingi nnyo era nga bwe batyo bategeeza nti munnange neweewuunya ate eri abawagira Muhoozi eriyo Bannayuganda nga bo bali awo bwe batyo kwegamba tetuyinza munnange kubeera nga tubabuusa emikebe. Bannayuganda bagamba nti bonna ba civilians bawulira era tuwulira era tuwulira newankubadde tusirise. Okusirika tekitegeeza kubeera nti tetuwuliriza. Era Bannayuganda bagezaako kubeera nga bateebereza nti Muhoozi muganda wange asobola butereevu okubeera nga amaamula ku pulezidenti alondeddwa abantu nga civilian mweraliikirivu nnyo nti tasobola kuwangula yadde n'akalulu wano Uganda mu kalulu akali free and fair tasobola. Ne munnange mu bantu bagamba nti Napoleon Bonaparte nti mu kiseera ekimu yagamba nti togezangako munnange ate kutaataaganya mulabewo nga akola ensobi. Ne waliwo Munnayuganda omu yagambye nti Muhoozi ayogera mazima ne bamugamba ne munnange time will tell. Era Bannayuganda nga bamujjukiza nti munnange ensi eno nnene etumala ffenna. Kati Muhoozi alina okubeera ng'akitegeera alimu okubeera ng'aloota ng'abeerawo mu birooto nti Uganda agirabanga ekyobwannannyini kya famire yaabwe kubanga Muhoozi munnange kino akirabanga ekyobusika. Era bwe bagamba UPDF juzi ne bagamba nti tebasobola kugamba nti UPDF agamagye g'abantu buntu. In fact nze nabagambe mugayite MFF Museveni Family Forces. Naye abamu bagamba nti statement eyo yabadde agyolekeza Odrek Rwabwogo mbukubanga amusuza teyeebase. Naye ate era abalala bagamba nti ebyo bya Odrek Rwabwogo byonna bubadi nti bagezako kweyawulayawulamu bayite eno lyayite eri bonna be bamu. Bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo nti ensi y'Abannayuganda bonna si famire ya Museveni. Ekyo era mulina okuba nga mukimanya era nga mukiragira ddala. Okuleka mpozi ng'ensi mwagikoowa muwaanawaana bye mutategeera. Omusajja wuuyo ayogera
muwulira. Era nga bagamba bannange ssente zaffe ez'omuwi omusolo zagenduka lwaki, nga bagezaako okubeera nga batendeka omwana ono this boy mu matendekero ag'amaanyi era Sandhurst n'erya Fort Leavenworth mbu ayogera nga omwana w'oku street. Bannayuganda olwo bajajinga Muhoozi okusinziira ku ebyo byayogera. Nabagambye tumusomesa twali tuli mu laboratory n'akwata ekikebe n'ateekamu amazzi ekirala nga kiri empty n'abikoonako bw'ati n'agamba differentiate. Ne tutandika tini A empty, tini B. Kakati abazungu bagamba nti society yekubulira kikyoli gwe tosobola kwetuuma kikyoli ne bw'olivaayo n'ogamba nze ndiwe nti wa society perception gyefuna era okusinziira ku ebyo ebiriwo circumstances eziriwo omuli n'ebyo by'oyogera n'ebirala byonna biba biguddewo abantu bye bagattagatta ne batandika okubeera nga bakuteeka mu kitiibwa ekimu. Society yekubulira kikyoli gwe tosobola kubuulira society kikyoli.